Spice Diana ekisinzo mukubisaamu ebituli nti yalaga nti ali nnyo ku side ya Kyagulanyi ne family ye. Spice Diana oyinzo gamba nti yakoze bulungi, oyinzo gamba nti yakoze bubi, naye ayinzo okwati yabadde na kyakusalawo. Gwe omwana Kadama ali ku kyeyo agamba boycott Spice Diana, tuweerabira nti gwogamba butagenda mu show ye Dubai, abayimbi abali mu Uganda bonna yasobola okutolya milioni 3. Spice Diana tebamunenya. Uganda weeri saawa zino basobola okugamba okola ekintu nga teweeyagalidde naye ng'olina okukikola. Ekintu kino kikoleddwa kigenderere era omuntu akikola ng'alina target n'ebigendererwa. Muhoozi wakuyita okumuyimbira ogaana, naye bw'ogaana omanyi sozi bagenda osazaamu. Kwalo namuli agalinkizi yagenza okukola akalango nga ne fayiro weri wali ku mmeeza. Naye bwe tuba mu ggwanga nga lino erya Uganda lye tutunulira nti limu ebyobufuzi bingi, lirimu okukyayibwa, omuyimbi olina kuba mwegendereza. Naye gwe tomanyi buzibu ki bwe yasanze kugenda kuyimba ndongo eyo, era tomanyi kiki yayiseemu. Spice Diana si yekka yagenda okuyimba ku kivulu kino ekya Muhoozi. Spice yavaayo dda n'alaga sayidi kwali. Buli muntu yenna akimanyi nti Spice ali sayidi y'emagere. Diana nga ye ayinza okubanga mukwano gwa family eno ngera bananiko okubeera ab'omukwano mutanagera mu byabufuzi. Kati omulimu gwa Spice Diana gwo gwa kuyimba. Omulimu gwa Spice omukulu kuyimba. Kati gweyagala Muhoozi amugambe nti genda oyimbewo n'amugambe ki? Okuyimba kwa Uganda kwajjamu ebifuzi bingi. Naye wabaawo ekintu ng'ekyo mumanye nti si ye nga ye. Obula aliwo ekiri mabega ekisinga ye Spice n'amaanyi ge. Tuleme kwogera okwa twaga kunyumirwa na kunyumisa. Tubabuuzaako ne tubeebaza emirimu gye mukola ne mbaga nti mwebale nnyo okubanga mutulaba nga mugoberera emboozi mukati. Anze Duncan mu mboozi mukati olunaku olwaleero okubanga tubasunsulira ensonga nga bwe zigenda okubeera oba bwe zibadde mu wiiki, naffe tubanga tuzibatuusaako bulungi. Ensonga nnyingi nnyo ezibadde mu wiiki. Omuli minisita Kitutu ye Luzira nakati akyaliyo, ate era omukyala Spice Diana ebyokuyimbira Jeno Muhoozi baana abamu Muzalida akabasa. Bobby Wine yagambye nti mu big thing nga bwe yali abasaba bato bonna nga tewali wadde muntu gwe bajjemu ensonga yayagala bo babeere ku stage emu naye abeere ku emu. Ate ebinsonga za passport abaana bagamba nti bo abali eri awatali embassy bagenda kukola batya n'olwekyo abakola passport mugenda kuba mutima. Duncan nja kubatumirako mwena abatulaba essaawa zino, nja kutumirako kyaliwa mamita Isma Pro ali wali side za Netherlands. Kutumiddeko muganda we kansubira oli bulungi Isma Pro, tumireko ne muganda we Falok Sakoz kansubira oli bulungi. Madam Shapiro ogamba otya namboze kutumiddeko Luther Canada ne Godfrey Canada mbatumirako mbagala nnyo. Program abotyo tugenda okubanga tugitandika pano yatudde dda nga bulijjo nambeemu pozi kitalo nnyo bambi amoko yafiiriddwa sengaawe. Kitalo nnyo amoko nkutumiddeko nnyo ne Jessica Wilshire n'omulangira Suuna awe California ne Gladys mbatumiddeko nnyo abe California. Mpozi nentumirako munywanyi wange Matini Kinobe Esiato nkutumiddeko nnyo, nentumirako muganda wange Nicholas, nentumira n'abantu mwenna abatulaba Ajati nkutumiddeko Fatuma. Mbalamusiza nnyo mwenna abalaba emboozi mukati banene bagandi mwebale kutugoberera amanya nga bulijjo nze Mawa Haruna. Njagala okubategeeza nti ngenda kuza omwezi 19 bannange tugende wa Misa Kisemakula ayina launch ye agenda kukola concert ng'aweza emyaka 16 mu music n'olw'ensonga eyo bannange mugende. 16 16 kale bwe kinaaba kyonna obaana anti emyaka 46 yali tayimbe, emyaka 46 gya bukulu okay, ng'ajaguza emyaka gye 46 mu bulamu ne mu kuyimba. Ndowooza tugende tumulabe bannange mwenna mubeereeyo. Njagala obategeeza nti omusajja oyo Misa Kisemakula yatukwatirako nnyo ffe ab'emboozi mukati, era omuwagizi w'emboozi mukati ng'oli eyo ng'osobola osoga nti bannange ab'emboozi mukati nange empereza sente Duncan mugende mugule tiketi muzigabira ab'emboozi mukati. Bannaye twegatteko ku musajja oyo abawagizi baffe basobole okukola ki okugendayo. Nammwe bw'obanga oli muno mu Uganda ng'ebiseera ebyo n'oba muno gundi ono omusajja waffe nsubira ajja kubaamu ebiseera yayinza obanga atuuse nowe New Jersey yani David Mutawe ndowooza David Mutawe naye ajja kubaawa n'aba atuuse tusobola okugendayoko
tetubeera waawo ku mmeeza eyaffe ey'emboozi mukati wagamba waleeta miliyoni 2 nzange nja kuleeta emitwalo 5 Sakozi Faruku gy'oli weebale nnyo okubeerayo naye nga munne wandibadde okimanya nti ate naffe eno gye tuli twagala okujjako eyo mu Amerika wandibadde naawe otuyiyiza nenzija nenva kuno kubanga bannange tomanya munnange ayinza okuba nga ye afunye emikwano ayinza okuba ng'agifunye connection abantu bazikayanira Richmond nkwagala nnyo nja kutumira nnyo omukyala mukwano gwaffe mulabi waffe nnyo Mama Ivo abanyumizaako emabega kaawo kugulu kwafulamu engeri ya kansera bakutemako naye nga mulabi waffe nnyo ne taata Ivo batwagala nnyo era bagamba nti bwetulifuna omukisa ntuyingirako mu ggwanga erya Bungereza buli kimu tukibalekere naye kati omukyala bwatyo mpozi mbajjukiza mukwano gwaffe yatukyaliyako wano w'Ebungereza amuyita Papa Jasper yafiiriddwa maama we nene okusobola kwa byonna nja kusobola okusaasira baganda bange bonna abafiiriddwa abantu mu mwezi guno kitalo nnyo naddala nga abawagizi baffe kitalo nnyo ne ffenna gye tudde eri Katonda kuba gye twava nja kutumirako Sakozi Faruku gy'oli nakulengedde oli Germany mulabi ali Germany naye kyomanya nti nange situdde oluvaano ngenda kuba bukoma nsimbi nanti nabe mukyayina waba alaba emboozi katalabira mu bbaala kati agenda okwetegeeza wita nga ayisawo balance addamu okwetegeeza nga atulya na ecupa y'omwe kati alaba abuukabuuka kati nze ntuuka ewaka nenkonectinga ku TV bwaguuga nendaba so serebu binamba emu ali Germany omukulu oyo Duncan nange nja kusobola okwebaza okuba nti tukwasaganye bulungi tuli nali naliikirira mawa gwe nali singa okweraliikirira naye munnange temumbodde ng'ennaku z'omwezi 16 tugenda kudduka misinde gya Kabaka mugende mugule kiti wiiki ejja gwakuna sande ejja sula moto twagala emijoozi Tiana Banks omuyimbi waffe emijoozi tugyetaaga kuli sula moto yagula era nekulo newaddamu tekiina mutawaana Faride Netherland oli kuki mukulu Magemba ali atya mukulu Magemba super ati musakisa jiveeko message ya WhatsApp ngambe kali akaja mu inbox ya WhatsApp yajja nenga batugulire super mukonjo oyo kiyakoze alalalala ate ekintu kiyakoze ate siri musonyiwa kati yansindikidde sente ne mpapa kumisinde ku mobile money ngamanyizi wabye nensooka nenekolako emikola awo ebbanga eryayise olanga message ogirabye super mukonje kintu kiwankoze siri kusonyiwa kuba ezo sente bwaki nandigenze nengula ente ng'obudde bukyali oyo muveeko super mukonje onkutumiddeko nnyo abete ono omukulu yajja ku mukulu gwaffe yali omugenyi omukulu Biksu kikyali kuki takyali mpologoma ndowooza abaana bali South Africa alo bamutadde ng'atona ina omulala bamuyita Mpanga Mpanga aliriddawa akola ki mwezi 19 basebo ne bannyabo tugenda ku Serena okwagira omukulu Papa Simakula King Mike yawanise ronchi bannange ogwokutaano papa mumaze sebo King Mike si muyimbi ate ku papa bongereza ate palaso obudde bukyaliyo ate palaso abalabi b'emboozi mukati yonna gye musinzira mu nsi yonna twebebaza okubanga mubeerako buli wiiki ne mulindira amawulire agafa mu ggwanga n'ebigenda mu maaso bannamasaka omwana wammwe mbakoowoola nnaku z'omwezi 19 omwezi ogujja ogwa Meeyi mwenna mukulunguke mujje ku Serena muwagire omusiime Papa Semakula emyaka 49 gyaweza abatasobola abasangeyo bannamasaka bonna bakulunguke ebbendobendo ly'ebuddu lyonna mujje mu Serena nga 19 Meeyi muwagire omusiime Papa Semakula Masaka kakati asebo ffe tulina sente kibuga kyaffe nti wano ffe tuliwo ne Malaysia yagambye aguze tebo
awo nga nvuddewo David tokulungutana na bigambo obuddewo bwaweddewo nkikkiriza naye bajja esabo mpaka zindalo kange wa kale kakati njagala kwebaza abantu abasinzire Boston David Boston balaba nnyo emboozi mu kati Colorado tebavaawo njagala kutumira kanya abantu b'embalala abantu mwembalala nti mwebale nnyo naye twagala okwongera okusaasira abantu abakosebwa mu lukuŋŋaana Nupulo yabadde etegeseeyo olwo lwakkunga omwabadde omwami Nyanzi yafunye obukosefu Chairman Nyanzi bamukubye nnyo yafunye obukosefu era tusaba Mukama Katonda yonna gyali Chairman Nyanzi Mukama akusuuse ne bano bewabadde nabo mukyali mulimo ogw'okuba nti mwagala ebibiina by'obufuzi byetaye bulungi mu nsi yaffe kyetwagala ffenna so njagala kutegeeza abantu bonna Duncan yobadde ki bannange ennaku z'omwezi nga 16 wiiki ejja tugende mu Lubiri tudduke emisinde Kabaka's birthday run emijozi mugigule Airtel centers zonna zituna emijozi naye nga tubategeeze nti abalabe emboozi bukati mwenna gye musinziira tubagala nnyo era mwebali kubeerako Spice Diana social media ebadde emukuba mbirizi ku mutwe oluvannyuma luteekayo akalango agenda kuyimbirako General Muhoozi gyagenda okubeera eyo waliwo gye bagenda simanya okugula ensalo biki era abaana bavumye Spice nebamugamba waneeno Bobi Wine mukyala Bobi Wine yajja ku shoyo n'ebirala ebiringa ebyo kwegamba omutimbagano gwakutte omuliro nembuuza bannaye omuntu ye agenda kukola ddi tutandike ebyokukola nti gundi bwaba wakale nteri kumuyimbira ate ye bw'anaagamba nti bannaye temuddamu okuyimba munaakola mutya so ze ensonga ezabadde awo njagala tuziyitemu mpolampola tulabe ekigenda mu maaso Faluku kakati wamanyi zino ensonga ziri sensitive nnyo twagala okukkiriza nti nze omu nga saagadde kulimba banywanyi mwenna mukimanyi nze omu ku baddayi hadi ba Spice Diana era bino twagala kujja mu kamera kulimba David yona akimanyi era mbadde nkyogera lunye nti nze omu ku baddayi hadi ba Spice Diana sifaayo ku kikyayimbye oba ki wabula tubadde tutambula music tukola ki tumuyina naye music tubadde tumuyina ngera atambula naye njagala tukkirize nti Duncan ebintu bingi ebitambula mu nsi ng'ekintu kirina okubaawo olw'embeera ebeeriwo Duncan wazzeeko ne weebuuza nti lwaki kubanga Spice Diana si yekka yagenda okuyimba ku kivulu kino ekya Muhoozi tuyina bavinka tuyina ba Wininwaji tuyinawo bazawi n'abalala bangi naye waaki ebuuzizzaako lwaki kyogamba abalala tebakoze lwaki drop ya Spice Diana yokka ye yatambudde nnyo all over social media zonna so nze ndowooza waliwo intention ng'ekoleddwa nga ŋŋenderere ng'eyagala kwongera kunafuya kampu ya Kyagulanyi n'abamugoberera era ebintu bino bikolebwa omwami Balamu ne banne endowooza yange tojja ginzijjako mukulu waliwo omukulu gwendaba kakati enkola y'abantu abaagala okutwala obuyinza nti ekintu kino kikoleddwa kigenderere era omuntu akikola ng'ayina target n'ebigendererwa okunafuya abantu abamu ng'abikola bigenderere njagala tukkirize Duncan music takyalinga wa bulijjo bwe yali mu kusooka soko lindeko mmalize sina kye nannyonnyodde leka nnyonnyole ngenda muwa kakati okuyimba njagala tukkirize wano mu Uganda tekukyalinga bwe kwali kubanga abantu bonna bw'obalaba saawa zino kkiriza nti either olina okubaako busaidi gy'okola ki bafaanizi bagamba nti olina okubaako w'olaga bw'oba osazeewo okubaako oludda lwekulubeesezaako either olina okukkiriza nti lw'oli oba tolina w'oli kakati Spice Diana ekisinza omukubisaamu ebituli nti yalaga nti ali nnyo ku saidi ya Kyagulanyi ne famire ye mpuliriza David kasita weesalawo ne weekubaako abantu beweekulubeesezaako nga bamaze okukola amannya nga Kyagulanyi ne famire ye kiba kitegeeza omaze okulaga audience nti nze saidi eno gye ngwako naye oba tovuddeeyo kwogera mu lwatu
Spice Diana n'ebibaddewo mwalaba ne ku show ye gye yasembayo okugira. Njagala tukkirize Babi Kyagulanyi tumulaba nkona wantu wonna nga guest of honor n'ekyabaawo. So embeera y'abantu bano ababulijjo bakkiriza nti Spice naawe wasalawo n'otulaga nti ogwane bano. Kakati saawa zino bwe tukulaba ng'opromotinga Mwami Muhoozi kuba njagala tukkirize tugaane. Birthday za Mwami Muhoozi si just birthday za bulijjo, birthday ziri political. Za kuba campaign oba oyagala oba tukola ki toyagala. Kakati Spice Diana ebintu bino byonna byamukutte naye njagala kukkiriza nti Spice Diana bide ebintu yabikoze amazo biteekera. Era tebyamuguddeko bugwi ne kampu ye ya manager Roger. Bano abantu bagenza okukola kino kye bakola. Bano bagenza okukola kye bakola nga bamanyine outcomes ezigenda obbevaamu. Naye njagala kutegeeza Spice Diana sister wange. Njagala kutegeeza Spice sister wange. Abantu batukubadda. Njagala kutegeeza Spice sister wange nti bw'obanga wasalawo nti olaze abantu nti oli ku side yaabwe abanyigirizibwa n'okeera ku makya gwe n'odayiringa ne bano abalowooza ababanyigiriza kubanga njagala tukkirize Spice Diana tannayimba yadde halfway y'aba amayinja. Tannayimba yadde halfway y'amayinja. Tannayimba yadde kwenkana kusaasira oba okyagala oba tokikkiriza wabula bano bannaffe baagwa. Awuliriza amazima gabaawo. Facts the facts. Spice yaliwo naye tekimugaana kubanga batugamba nti bamusuza ama bayimba. Oyagala nkuwa ebyange bye bayogera. Kakati kino tukkiriza nti Spice tannayimba yadde kwenkana bamayinja bakola ki we bayimba newankubadde kati bakola ki wamma bakakkana. Naye buli we wayagala okwetiriboosezza ku bantu ne fani base yaabwe n'ogifuna kubanga tukkiriza nti Kyagulanyi alina namba za commandinga. Era gwe Spice olw'okuba nti olaze nti oli Kyagulanyi bano bafaani be oba namba zayina akutooleddeko ne muzigabana. Kakati bw'ovaayo ku makya n'olaga nti oli ku sayidi eno enyigiriza kitegeeza ogenda kukosebwa. So Spice nze kino kyalina okukola bw'aba okusiraga nga survivinga mu music. Spice alina okutta eriiso oba n'amatu n'akola nnyo music nga bw'olamusuuza bw'akola ki bw'akola. Kubanga tulina abayimbi era abalala bangi David njaga tukkirize bo nga basalawo tebalina we bagwa nga basirika nga balutalo n'abalala nga tolimuwulirayo lunaku lwonna nti ayogedde ku kigambo ky'ebyobufuzi. Naye gwe bw'ovaayo n'okyogerako kitegeeza majority oba abantu olina obbalaga woogwa so kasita otangatanga ndi eno kitegeeza kigenda kulya. Okuva na leero mwena lubateesa balungi naye nzikiriza mawankwadi kule tuli muteesa muzo onteesereza bulungi ina kyenda. Ngenda kubuulirayo Duncan ekintu kimu. Mu nkola yonna eggwanga lino we litambulira waliwo emirimu egimu egibadde gikolebwa kati gamba ng'okuyimba gibadde emirimu gy'abantu abaabulijjo abanoonya okweyimusa okutuukako we batuuka. We wavaawo omukulu ono Kyagulanyi n'asonga ku ntebe y'oli kabwejumbira atayagala gita. Okuyimba kwajjamu ebyobufuzi bingi. Kino mbadde nkibabuulira buli kaseera. Okuyimba kwa Uganda kwajjamu ebyobufuzi bingi ne kuleetera ne bajjeno abaali bayogera kuteekerateekera eggwanga litereere fokasi yaabwe ne bagizza ku kuyimba nga kwe batunuulidde. Okwo oyinza otunuulira bajjeno bano betwogerako, oyinza otunuulira bajjeno Kayanja n'otunuulira bajjeno Salimu Sale nga fokasi yaabwe bagiziza ku baki ku bannabitone tebagitadde walala. Era ne bafuba mu nkola yonna either okutereeza naye nze sikira kutereeza okwonoonera ddala industry y'okuyimba bagitteeveewo. Mu nkola eyo mwe bagira n'enkola ebuzaabuza oba esiga obukyayi mu ngeri yonna gye baba basobodde. Kino ekintu kigenda ku muntu ng'ategeera nnyo omutwe ne gumweyimirira. Olwaleero oyinza okugamba nti Spice Diana oyinza okugamba nti yakoze bulungi, oyinza okugamba nti yakoze bubi, naye ayinza okuba teyabadde nakyakusalawo. Kakati mu kyokusalawo ekyo oyinza okugamba kati omusajja akugamba nti nkuyise njagala onnyimbire
nga bazze okutuukirira jjukira balamu ne banne bapiininga kubanga be bakulira eyo tuyitaani ne bagaa tuyita oli tekoma kupiininga bupiinizi kuyita wabula kugendako n'ebigambo ebikukanga bw'otajja onaakolawa kakati Spice si munnabyabufuzi nga Kyagulanyi nti ne bw'ataayimbe ajja kulya oba ajja kufuna oba simugaga ye capital we ne management yonna eya Spice eyalooja eyimiridde kukola ki kukuyimba kwa Spice kakati olwaleero n'oweesanga nga tolina kyakusalawo bano bakanywa musayo balaba bakozesa ekintu kyonna gwe kyowulira kyolaba nga kizibu nga nawe tewali kyagadde naye ng'olina okikola ki okukikola Muhoozi wakuyita okumuyimbira ogaana naye bw'ogaana omanyi sozi bagenda osazaamu tebyaweze tebabikoze eki kati n'abeeranga mu kisawe ky'okuyimba ayinza onyigirizibwa n'okusinga kakati ffe abawagizi tutuuka tayimu nga tuli biased ku lw'ebye twagala nze ndi wa Kyagulanyi mukimanyi bulungi sikyegaana kakati tukasala ntugamba nti ono waffe ne Babi yajja ku mukolo gwe era ebbanga lyonna abadde ku ffe naye nabo gwe balabira ddala bamulaba ne bagamba oyo agenda nnyo eri okitegeera era gwe balonda ne bagamba oyo ajja atukole ki atukolere ate ne bakuteerawo n'embeera gy'otasobola kugaaniramu nga bw'ogaana olumu kigenda kukasa nnyo gwe personally newankubadde abawagizi bano bayinza otutuuka tayimu ne bakukyawa ba ne bagaana naye bayinza otutuuka olumu abategeera n'omala n'okisensinga mpolampola n'ogamba naye osanga yandikoze eki osanga yandikoze eki okiwulira kubanga bano be bayisaawo Dankani ebbaluwa ze tutambuza okutegeka ekivulu nawulira mwami Mawanga azoogera ne David nange nazitambuzaako wali nga tutambuza ekyaffe n'enziraba ebintu byonna bye tukola ebbaluwa ziyita KMP mu ba IGP mu baki bonna mateeka saidi yaabwe okiwulira kati ne batukana osaba omulala gwe basindika oba bamuyitaani David yamumanyi agenda mu kifo agamba nti kisaanidde otegeka bayinza otandika okusibira ekikookolo nga buli kyotegeka baga tekisaanidde kuba odevaawa nze nendowooza mu mbeera yange nti music tumuwagire naye tuteekemu nnyo amagezi g'okutegeera kubanga kye muyina okumanya music ono gwe tulimu yayingiramu ebyobufuzi byakubala ate mu kubala buli wajja ku muntu numbers abadde w'amaanyi noga Spice ye kulubeseza ku Kyagulanyi bw'omuyita n'omuterawo condition era bw'atajja nga kimukosa which is tusobola okuleka abantu abamu ne bayimba okusinzira ku mbeera ebaddewo oba eriwo kubanga ne bw'ataayimba banaayimba tuyinza ffe okusigala nga tumuwagira nga bwe tuwagira Bob Wine naye nga takyasobola kukwata kazindala kukola ki tusobola okumusibira ekikookolo ng'olumu mulana wattu nze ngenda kubula ekintu kimu nabagakawo naliko ku show ewa Baby Rich nalimu nze ndowooza ne mwami Mawono oba yajjako wo Mayinja najja nali manyi abantu Mayinja bamukyawa nnyo naye omuntu alinayo nnyimba takyayibwa kwenkana nga Big Eye bataziina mwana wattu yayimba abantu ne basanyuka kyenneewuunya ne bakuba n'endu n'agamba nayimba ennyimba 3 n'agamba ndekeddawo namugamba tuwongere ekiwulira n'agamba naye munsobedde abantu mwantabudde mwogera ne munjogerera bingi naye kati wetugendeyo omusajja ntumuggyako ssente ne mugamba ate tuli babi ate ki naye lwakuba nti ye yali ayongerezaako n'oluyimba nze kyembadde nsaba mu kuwagira okuyimba ffe abayagala ennyo music industry ya Uganda tuteekemu amagezi mangi tuleme giyuzaayuza kuba ebyobufuzi bigenda kugiyuzaamu social media yavumye Spice era waliwo shade baya nagenze waliwo obukutukutu awo bwefuula ennyo nti baagala nnyo president Kyagulanyi bujja buli kaseera akabeerawo bwe buteekayo era bwanagenze kuba butaddewo shade baya nga butaddemu exwaved ningamba nolaba bano ekyo kira kiddamu music industry kati ensonga ya Spice nyinza okugyongerako bitinga 3 ekisooka kya byonna ekibuuzo ekiriwo Diana ayinza okuba nga yagenze okuyimbira omukulu Muhoozi nga yagenze nga mukwano gwe okuyimbira mukwano gwe ekyokubiri asobola okuba nga yagenze okumuyimbira nga bamusasudde kubanga Diana muyimbi gwe mulimo gwe ekyokusatu
Diana abadde ayina sago zadde atambuze megakayiza omuntu okufiira ewuwe. Omuntu oyo we yafiira ewuwe Spice ndoza tebamusiba yadde ennaku ebbiri. N'olumu kakati omuntu yafiira omuntu oyo yafuna bwenkanya. Kubanga essaawa yaliyo nti Diana level gy'aliko yava ku lwokubanga alina ennamba ya chairman w'ekyalo ku ssimu ate alina ennamba zaabo ba Muhoozi. Kakati basobola okulinnya ekigere mu musango ogwo ne baguteekaawo. N'abanga essaawa ya leero ali mu kusasula olw'okulinnya mu musango ebitundu bimeka. Naye Diana nga tujjeeko nti agenda kuyimbira Muhoozi. Nze siri mukwano gwa Spice Diana yadde Roja n'omulundi n'ogumu. Siri mikwano gyabwe. Era sibaagala. Naye kati tuwa abantu ekintu ekituufu nga tetwekubiira. Essaawa ya leero gwe omwana Kadaama ali ku kyeyo agamba boycott Spice Diana. Tuweerabira nti gw'ogamba butagenda mu show ye Dubai. Abayimbi abali mu Uganda bonna yasobola okutolera miliyoni 3. Abayimbi abali mu Uganda Diana gw'ogamba boycottinge yakutolera miliyoni mmeka? 3. Tiyazikuwa nti ayina. Sifuddeeyo mwayima waba nnyambye mu ngeri ki? Nze kasita nnyamba. Nze sifaayo. Diana ye nga ye ndongo yetambulira ku mawulire. Tira we yayamba abaana abo muli gali gatambula nga tagaana mu konsa. Era lisi n'agitukuba. Naye yayamba. Yayamba. Kubanga wano waliwo abayimbi nga yadde post tiyagikola ku baana abo. Ne ba MP bagundi bannopo bennyini. Nga twali yakola no neki kakati nze nja kusaba omuntu yenna nga wategeera Spice Diana mu kuyimba ndoza nambe mu kyadageza okutangaza wagira music wa Diana n'amawulire gakola ebyobufuzi bino bireke kugenda nga bitwawula omanyi mu ndongo eno Dankani Roja yakyasinza okuba n'omukisa nga akola ebintu byatategeera naye omukisa agulina anti Roja si manager wabula yakyasinza okuba n'omukisa nga ye mu kuduma kwogwo abakira ye Janzi ogera okulaba abakise Janzi akutte enkoko akutte akamyu akutte ente naye nga byakola ye nga tabitegeera kakati Diana ono kwalo namuli agalinkizi yagenza okukola akalango nga ne fayiro weri wali ku mmeeza gadi gatambula ne fayiro yadi wali ku mmeeza nti utayimba kubanga tusoke twebuuzeemu nti omwaka guli amazalwa g'omukulu ne gaaliwo Diana ndoza teyayimba era yina yosagayo nate nga era ennyimba yali aze namawulire gali agayina ng'asobola naye togaana oli kugamba kati guno omwaka njagala mwami Mawaya babeera MC ku mukolo gwange kuba ali programu yiye naye mu mbeera ya byonna naddala baganda bange mu abali ebwero bakyasiza okuvuma Spice mwerabidde nti mu Uganda gye mwatulekera yafuuka yakazito gwe bulwokera ku makya n'ogamba nti kati nze mpagira NRM owanuupu abafuuse mulabewo bulwokera ku makya n'ogamba nti nze mpagira nuupu wa NRM abafuuse mulabewo kubanga madamu Babi Kyagulanyi yajja ku mukolo gwa Spice era ndoze yali omugenyi omukulu yajja olw'okuba nti omwana ono mukwano gwe ekyokubiri waliwo birthday zadde nga zikolebwa nga Diana ono yeeta ssenga w'abaana bali kati tekitegeeza Diana bino abadde abikola ng'ayagala omuntu nga ye ayinza okuba nga ye si munnabyabufuzi naye nga ye obulamu bwe kuba nze kuva dda nze ndi mwagizi wa Bobi Wine nze nga nze no ngamba music nze mu ndongo kuva dda mpula nnyo emiza wano ze nsobola okuvaawo ekimoke zigenda okwengera olina olwali wano sivaawo nti Diana nga ye ayinza okuba nga mukwano gwa famire eno ngera batandika okubeera ab'omukwano munana nagenda mu byabufuzi ekyo kiri awo kyanjawulo era olwo n'amawulire agali gatambula ku ya Spice tiimu MK bali baagala gula table n'agaana kitegeeza wabanga yasobola okufiirwa sente ziri wano nga nonakumusalirawo sooka okuba mu ttooki ku Diana ebimuliko emabega Spice Diana muyimbi okitegeera era sente zalina zijja mu ndongo kati bano abasajja bagenda oyimbira saawa zino bananyini nsi Uganda era baddemu okugamba nti tojja kukola kalangala tojja kukolawa okitegeera saawa zino Bobby tumwagala nnyo naye saawa zino tayinza kugamba nti wali ojja kukolawo onfuna kati mumulowooza nti Spice bw'anaaba
mumuga boycotting endongo yaba basajja tabayimbira abagenda kulya kino kolera ai ne bobu nyingo twagala bamugana okuyimba ekyo nga tukijjo sabanyumuza ne twali ekasese omusajja yakubira mali yakisimu namugamba jango otukolere yali aganje okukola ku mazali wago namugamba jango otukolere oyagala kiriza nti nze gundi na bange bitaji byengeredde biri kakati njabaganda bange mu abali ebweru eyo abanenya spice kubanga nze zabale spice oba njogere kuba simwagala naye twogere kituufu ku muntu naddala nga badde ayina erinnya nti tubala oli muntu alikwa ngambye nti abateesa baganda bange bonna bano bateesa bulungi naye nyina ekintu kyenze mpulonzo tukola nenga nti mwami mawonteeseza bulungi nze enfuuse muwagizi we ku muganda wange ono kuba akazulu kati kamutuulidde Diana omulimu gwo gusookera ddala muyimbi ekyo ng'okijjeeko Diana y'omu ku bakyala ndowooza abayimbi ababeerawo mu covid nga bayamba bano ab'amawulire baddayasi era ng'akawunga bakanona Diana y'omu ku bantu bagenda ku muzikiti ne bawaayo ebintu ne basibula abasiraamu n'essawa yawe bange anoonya mu kubaswaki byange mbw anoonya muzikiti gwa kusibula so ekintu kino akikola lwakwagala yadde nga weewaawo ebiseera ebisinga nti endongo ye engeri gyataba na nnyimba endongo yeetambulira wa Handi Spice era kasala kakimba ayina ennyimba bbiri ayina lejjula ne gundi ne kulabo gye bakola ne wizo ne kale akayimba akamule bakaita simanya nze nkwagala kakati ebisigadde ye abadde wa mawulire bawa ensonga oziwulidde ensonga nziwulidde era n'abateesa mbawulidde naye mbadde gamba tinja kusaba onyambe ofune olunaku omperekereko ngende wa Katikkiro ambuulire kiki kye bayita omuzira omuntu gwe bayita omuzira kwe kukola ekyo ekitakola ki ekitakoleka mugenze ne mwogera ku Spice Diana nga bwali omuyimbi yalina okuyimba kubanga omulimu gwe kola ki kuyimba naye ne Museveni yennyini twakimanya nti singa woteri ze zaalisanga abayeekera teyazikirizanga kubeerawo n'agamba eyo woteri eriisa ki abayeekera kati omulimu gwa Spice Diana gwe gwa kuyimba naye Spice Diana kiki badegamba nti njagala wa Katikkiro ambulire dio omuntu lwabeera omuzira eddiini zonna ze tusoma ze tusinza waliwo abazira abatufirira nakati babawanika emyaka 10 n'egi abantu balamaga Namugongo ne balamagawa lwabazira abafiirira eggwanga lyabwe oba abafiirira eddiini buli muntu alina eddiini wa musiraamu alina abantu abafiirira eddiini ne bakola ki ne babeerawo bwe tuba twagala okutambuza eggwanga lino waliwo ebintu bye tulina okutunuulira tetumanya nti Spice Diana kituufu ndi muyimbi ya naye nina abawagizi abangoberera waliwo gavumenti entunuulidde nina kukola ntya gwe nga gwe omuntu n'otunuulira bw'olina okukola okubalansinga ekintu kyo naye nze ŋŋamba bwe nti bwe tuba tunoonya okununula eggwanga n'okulijja mu makubo ano waliwo ebintu bye tulina okubeera ne bagamba nti gundi muzira Dokita Kizza Besigye yaleka omusaala gwe yali mu Nairobi Kenya mu ddwaliro ogwa ssente empitirivu n'agamba kangende nunula eki eggwanga lyange kimanyi abantu abamu bayinza obutakyagala naye nga yagamba kangende nunule eggwanga lyange ngende neebake ku kawempe ngende nwanirire ensi yange esobole okuva mu bantu abafu emirembe egyo ndowooza yali oba Amini oba Obote n'agamba kangende kati bye tulina okwerekereza Spice Diana tasiga Misa Kisemakula linnya lindako tasiga Misa Kisemakula linnya kuyimba naye obwegendereza tasinga Misa Kisemakula kuyimba tasinga Lutaya kuyimba tasinga Kamiliyoni tasinga ani naye waliwo show zobeerako nogamba ekyeno gye ngenda okuyimbako y'abalokole waliwo show z'otunuulira n'ogamba nti kakati ndi muyimbi nina abawagizi abangoberera abawansi nina abawa nina ne mwami Muhoozi yampise ku mukolo tukkirize tugaane bapromota gwo controlling omuyimbi wo bw'alina okugenda gwobeera n'ekitabo kyo n'ogamba nti date eno gy'oŋŋamba siriiwo oba wendi oba okitegedde n'ogamba ngenda kuyimba oba sigenda kukola ki kuyimba kati Spice Diana bino ebyokugamba mbu ye muyimbi
ayina okuyimba buli waalabye siwe kiri ayina ne waagenda n'agamba osigera kuyimba bo sente ntono oba abantu beeyo tebanjagala naye akirina naye bwe tuba mu ggwanga nga lino erya Uganda lye tutunulira nti limu ebyobufuzi bingi lirimu okukyayibwa omuyimbi olina kuba mwegendereza n'okubaako bye weerekereza ensi tugiyitamu nakwerekereza n'omanya nti ezo sente za mwami Muhoozi oba ezaani sijja zirya olw'okukuuma ligase yange n'okusigalawo abantu kibafuula abazira kwekwo okugamba nti kino sijja kikola oba kirungi oba nfa oba nfe ne bwe tunaagamba nti Swaisitayana ayina omusango eno emabega ayina kiri ye alirabika ddi nti ayimirira ku magulu ge abiri so nze ndowooza tuve mu kugamba nti omuntu ayina kunyigirizibwa ayina kugenda ng'omuyimbi olw'okuba ye muyimbi ayina kuyimba ng'akimanyi bulungi nti abayimbira be banyigiriza eggwanga lino tukirize tugaane Swaisitayana tebamunenya naye bamunenya kuyimbira abantu abanyigiriza eggwanga lino nga balaba Swaisitayana ali mu mbeera esobola okwesonyiwa n'agamba ezo sente z'amawa sigenda ziyimbira sijja zirya kubanga size bamutwalira nti aziyimbira kubanza omuntu bw'avaayo n'agamba nti Spice omanyi mwamuyina ekizibu kimu nti abantu abamu mbalaba ku face temumanyi banyigiriza kati ye example gye mpulidde wa mwami Mumawa ku muyimbi omu andi mpuliriza ku muyimbi andi uliriza ku muyimbi omu gwe sijja kwogera ye yamanyi kyakola ki owulira naye takiyita tagenda gwalindako sagala kyogera kazina wena kigandu mwami David yabaleetedde ebiti bisatu naye temwabiwulidde yakugambye n'okugamba nti mu kusayininga kwa Spice wabaddewo ne fayiro etudde ku mmeeza yakugambye n'okugamba nti mu kusayininga kwa Spice anti Mawa kino kye tusaagiramu oba olumu kye twogera oyinza okuba tobeerangako nga bakanywa musaya nga abasajja abo bakupiininze wuliriza mpala anti wuliriza ongambye wobadde oyogera osirika nsooka nkuwayogere nzayogera kati nzayogera nange nze kubuuza omuntu abeera ddi omuzira ng'ayagadde kati omaze nziremu sinnamala soboddemu ekibuuzo omuntu abeera ddi omuzira kimazi omuntu abeera muzira ng'amaze okufa wulira noono wuliriza bali baafa bebazira baafa kakati kamalo banyonyola kambabuulira ekintu kino olwaleero wuliriza fayiro bagambye David wabadde akwadde ebiti bimeka bisatu abadde akunyonyedde bulungi nti waliwo fayiro ekyatambula ey'omwana oli era ngenda kubuulira Spice mu byobufuzi ng'ogyeko misaki olawuddeko ng'avaayo n'agamba mpagira gundi waliwo kiwuliddeko musajja ali awo yakuba music we oba lutalo kati olwaleero Spice yavaayo dda n'alaga sayidi wakola ki Spice yavaayo dda n'alaga sayidi kwali buli muntu yenna akimanyi nti Spice ali sayidi y'emagere ne kuzibasidde ne kuki abeerawo nye Spice okiwulira wuliriza kakati mu kumanya ekyo nabali kye baagalira ddala era bwe bajja omupiininga bakakatono tufunye tumukwasiza fayiro yino weeri jangu oyimbe oba kyekyo wano wattuka Mawa n'owooba ggwe bano abasajja bakanywa musaayi tubikeko ekintu ekimu tuje tuyitamu buli muntu anti tewali agikugyeko naye nze nkugambye kambalage ekyokulabirako Kamiliyoni mumanyi bulungi Kamiliyoni omanyi nti olunaku lwe yagenda afune kaadi yasooka nafuna eya DP nadduka nafuna eya nuupu fayiro y'akalamagi yakomawo ku mmeeza nekomawo ku mmeeza lwaga nti bali batusiza omusango bwe yafuutukayo n'agamba ndi nammwe ne bagala yabuze kakati nze ndowooza yange eri bweti ku nsonga ya Spice nga nkonkuludinga bino ebintu bya music n'ebyobufuzi njagala kutegeeza abantu bonna abali mu kampu ya Nuupu nze mbagamba ebigambo bino nti ebyobufuzi si bintu byakuba nti oli awo byakuzanya mu buzanyi owulira
tewali muntu agenda kusigala nga w'amaanyi okujjako abo bakkiriza nti buli kimu kisoboka. Mugenda kuluzinga abantu bangi, uliriza, tugenda kuluzinga abantu bangi, naye abo bokka abagumu Mwami Mawanga bagambye abasobola okuba abazira be bajja okusigalawo. Kyagulanyi yabagamba nti abantu bangi, uliriza, nti abantu bangi mugenda baluzinga, owulira, mugenda kubaluzinga, naye abo abatono ennyo. Kyovala Mwami Museveni yali ne banne nga balwanirira ensi eno bali abantu 27 era abalala babeegattako ng'ekintu kiyidde. So si buli muntu gwe mulowolaba nti munnabyabufuzi era alinga sayidi ya Nuupu. Abamu bajja kwekulubbeesa basobole okufuna numbers. Ekyo mulina okitegeera era mujja kiyiga. Oyo naye muwagizi wa Spice kyekisinga okunnuma. Omanyi ebyobufuzi bibeeramu okulimba. Omanyi mbulamu kati kamba buli ekintu kimu. Nze andi mpuliriza nkuddiza akazinda njagala kubuza ekizibu onyiize. ebyobufuzi bibeeramu okulimba. Obadde oyagala kiwakanya? Nkubuuza nze simanyi. Ebyobufuzi bibeeramu okulimba. Ebisibutambulirako kiri ebintu biri ebisooka bagiyita blackmail and propaganda. Binzize mu Luganda. Okuwaayiriza n'okulimba kye kikulembera ebyobufuzi mu nsi yonna. Agambye muwagizi wa Spice era lukulwe mu n'ennyimba baziina. Nze andi mpuliriza kyenkugamba, uliriza kyenkugamba, uliriza kyenkugamba, kakkanamuko nze ekintu kino kiraba wenjogerera ngamba bwe nti Uganda gwaka nnyini okimanyi nti mu Uganda tukyalina bwogerero. Ompulira Spice ku myaka gye, owulira yavayo n'abalaga nti nze mpagira Kyagulanyi nakwata mu kunoonya ssente ezijjayo abaana ng'ekibiina kya Nuupu nakwata milioni meka naziwaayo. Ompulira omulimu gwa Spice omukulu kuyimba. Kati gwoyagala Muhoozi amugambe nti genda oyimbewo namugambe ki? Kati kale munoonya abazira. Tulina ababaka bameka, tulina ababaka sokoleke. Spice muyimbi kyasagala mwana wa Nuupu yeerabire gwe mulimu gwe. Ate Spice ng'oggyeko ekyobuyimbi Uganda weeri saawa zino basobola okugamba okukola ekintu nga teweeyagalidde naye ng'olina okukikola. Ompulira nti mwabano Spice yakwata milioni 3 n'azibawa nga awagenda okujjayo abaana yazibawa ku mutima mulungi era akyagenda maaso n'okubanga alina bagenda okukola ki okuyambako. Naye gwe tomanyi buzibu ki bwe yasanze kugenda kuyimba ndongo eyo era tomanyi ki kye yayiseemu. Naye gwe mubuleminga lwakuba nti gwe otudde katebe mukubanga otudde katebe toyina kigenda kugaana mulimu gwo, toyina kigenda kugaana mulimu gwo kutambula enkya. Ompulira kyotunda tebayagenda kigana kola ki kutambula. Nenze nsaamu na Uganda nti mu Uganda mwe tuli tetukyalina bwogerero. Owulira sawa tuli ku nkato ko tudde. Ompulira bwe tuba tudde ku nkato kitegeeza nti baganda baffe bangi tukyalina obbanyiigira naye nga ku mutima si kye bategeeza. Akoze ekintu ekyo lwa nsonga ali ku pisto oba ku nkato naye ku mutima si kyakola ki. Ekyo nkakasa ne Bobi Wine akimanyi ne Babi akimanyi nti Spice kyeyakoze teyakikoze lwa kwagala kwaki kuba talina ssente zebakoze eki. Naye ate bwe nsanga omuntu agamba nti afuuke muzira tannasabako buzira. Njagala ofuneyo omuntu wa Nuupu omu afuuke omuzira. Owulira kyengamba nti Spice muyimbi naye osanga oli oli amache ngama osanga oli bwoba wagira Spice muwagire nga Spice okimanyi mutima gwe guli gwayagala abeere muzira gwe soko obeere omuzira kuba nawe olina bingi by'oyinza oyitamu ofuuke omuzira. Owulira naye gwoba olowooza nti Spice bw'anaaba ayiriba n'ebizibu bye togenda bbayo era ojja kudda wano katebe oyogere ebigambo bibiri Spice yakola ensobi yandigenze n'ayimba. Owulira so nze mbadde nsaba Spice tukize nti wa kibiina kya Nuupu era yaganya abantu ba Nuupu naye wabaawo ekintu ng'ekyo mumanye nti si ye nga ye obula aliwo ekiri mabega ekisinga ye Spice n'amaanyi ge. Tuleme kwogera okuba twaga kunyumirwa na kunyumisa. Minisita Kitutu yatwaliddwa mu kooti n'agasimbagana n'omulamuzi ku nsonga eza babuyita bukenuzi Ewosa Kenuzi yabamutemu naye ku nsonga ziri ze mwawule ez'amabaati naye kyembuuza yagatwala yekka oba nsonga zino katuziseemu mpola mpola tulabe why ye gye twogerera saawa zino bamusindise zira kumawo nga 12 munnange
twakuba enduulu nga amabaati gatwalibwa ne tugezaako nnyo okunyonyola ensi n'eggwanga wamu n'abantu bonna abatali mu Uganda wano okutegeera nti Uganda ebintu bwe babibba. Naye nga we nabagamba nti gavumenti ya Museveni eno buli kyekola kubaako ejjirikiti kubasuula embwa efudde. Sipiika bwe yalazayo amabaati kira kati mwawulira bulungi statement ye ng'agamba nti agaguze tulina na bwino nti yagazzaayo. Yagamba nti nze nno kitutu ye yankubira okufuna amabaati gano yeetika omusaalaba gwe mu buli ngeri akalaba yali amaze okukamussaako. Era ne Nabbanja n'agamba ne bati akasajja naganze nagasanga muki mu lujja. Omukyalo ono ye Minister avunaanyizibwa ku nsonga za Kalamojja bamuyita Mary Goleti Kitutu Kimono. Omukyalo ono omumyuka we ndowooza ye Nandutu ye mumyuka we. Bonna nno beekobaana okubba amabaati g'eggwanga lino ag'abantu abanaku wadde bo bagaggafugge ne bagazimbisa ebiyumba by'embizzi, eby'embuzi, eby'enkoko era nga balaba ebintu byabwe bisinga abantu b'e Masaka. N'amaani bagasuula mu lujja ne gabeeraawo nga tebalina kye gakola. Ab'Ekalamojja n'amaani gabeeraawo nga tegalina kye gakola wabula nga bagamba aba ayagala ajja ganone agazeeyo. Ab'e Masaka munansonyiwa mbawuli ab'emulugunya atula okuba ngambye abantu b'e Masaka naye mu mutima ogwo Dankani DPP yayise Kitutu we yamaze okunoonyereza n'amala ne bawaayo okuwawaabirwa kwe era baamukwata ennaku 2 emabega ne bamutwala ku poliisi ya Kira gy'abadde gye yavudde n'aleetebwa ku kkooti Kololo. Yajjidde ddala ng'omubbi yeebisebise bireesu eriisa atunulizaako limu nga kamiliyoni ngamba kali kannawolovu sigamba kamiliyoni omuyimbi eriisa atunulizaako limu n'ayingira kkooti gye bamugambidde okweyambula ebireesu byabadde akoze eki yeebise. Ono tebamukutte yekka bamukutte ne mwannyina. Omanyi ono yabba nabbirako ne famire yawa mwannyina yatundira ddala amabaati agasukka mu 10 nga yakola hardware ne nnyina ono yekka yatwala amabaati 15,000 ono yekka okiwulira. Kakati bano abalala ne bagabanagabana amalala ne bakola hardware mwe bazigatundira mwannyina yamukolera maama we n'amukolera famire yonna yanyagulula. Era omulamuzi yagenze oteberezaamu nga bagaba musumulule wadde yabadde aleese ebikonge ebyamaanyi byadde musumuluza ne bagamba ono agenda tataganya okunoonyereza kubanga yakikolako yagana nnyina okukola statement nga bamaze okumukwata namba bati nagatogeza n'ogikola ng'ate yalina obuyinza. Era omulamuzi n'agamba nti agende eruzira akomewo ng'ennaku z'omwezi 12 ndowooza lunaaba lwa 3 naye tetwagala kikome ku Kitutu. Ffe twagala tulabeko nga bakutte Nabbanja bwe yatuse mu kakiiko yayogedde ng'abalaata yagambye kyannaku nnyo nze siyinza kubba. Ne bamubuuza lwaki n'agamba kubanga nze woofiisi yange yeegaba kuva 2007 egaba mpaka kati era nze nzize gaba mu bwerufu ng'abantu bwe balaba. Ne bamugamba atagala amabaati ge wateeka ewuwo 1000 gagendayo gata n'agamba ago gayina kubeera eyo kuba woofiisi yange yagagaba sige Kalamojja Kalamojja bagabuuza oli Kitutu yamaje yagateeka oyo ye yakiwunzise bwati naye awunzikidde ku jirikiti lino lye baataddeyo. Kakati njagala batukwatire ku Lugoloobi, njagala batukwatire ku Anita Amongo, njagala batukwatire ku Matiya Kasaija mulabeko Mitayimbwa tumubuze n'omubuuza minisita omulamba atalina security buwe yekangira amabaati mu lujja akyali seefu. Kakati enduulu yaffe eno yavudde mu kwatakwatya tukyakuba enduulu kuba tugenda twaba bateera ku lisiti era abaagala bamanya bayinza okuddayo ku pulogulaamu zaffe zetuze tukola ne babalaba polisiteta bwana egende bugenzi ku mbozi mu kati ebikule enoonye bwe mala mufuna n'ogegenda ekwata we mufuna ng'egenda ekwata kubanga beewaako dde obujulizi nti amabaati bagayina naye bakakwatako omu
mawa omuye bamutadde luzira nange nonzo balwaki sinakakasani omusajja omwami oyo omukyalo oyo bamusibye kubanga ebintu bya mwami Museveni bakola ebintu wano ne bagumaaza era oyinza olaba nga bwe yamaze okuyingira emmotoka ya prison oyinza okulaba nga waliwo pulade yabadde egoberera ng'egende eva kweyo emmotoka emabega batuuka eri ne bakyuka n'addamu eno n'adda ewuwe n'akola ki ne yeebaka. Mwami Museveni bakola ebintu bingi ebyokutuwuddisa gwe n'olowooza nti kituutu simanyi yaani bamusibye naye ogenda obunzika nga be basibye bennyini tebalina nga eggwanga lirina kye lifunyemu kubanga kankubulire Mwami Duncan nti omuntu bamusiba n'agenda mu kkooti kimukakatako amateeka semateeka alambika bulungi nti bamweyimirira kati kumweyimirira n'akola ki n'adda ebweru era n'asigala nga bannayuganda oba abantu abanyagibwa tebalina kye bakoze eki kye bafunye. Tulabye abantu wano bakayihula abaani emisango gya gavumenti ya Museveni gikomaawo tegyeyongerayo tetumanyi kigivaamu gwe nowekanga nti gundi bamusibye naye nga mu kumusiba mutuufu tetwakoze eki nga tetulina kye twafunyeemu. Naye nze nsaba bwe kuba nga kusiba nga baatandise okusiba ddala nga kituufu nga si kukwenya bannayuganda kutulaga kifaananyi ti ono tumusibye naye nga balimba. Bwe kuba nga kusiba bakwate bonna kubanga bamanyiddwa. Kituutu bw'abanga yeyabba amabaati n'agagabirako oyo gwe yawa Kasajja n'awa Nabbanja n'awaani nabo kibakakatako okubakola ki okubakwata kuba babasanga n'ebibbe etteeka bwe ligamba n'ebino ebyokudano otukwenye simanyi kituutu omukutte nga n'abalala bennyini balya butaala ababa bennyini nabo mubakwate kubanga abasajja bano lwaki bajoozi. Nalabyeyo minisita omu oba yadde minisita waaki linnya ndyerabidde naye yagenze mu kakiiko n'agamba nti nze sigenda kuzza mabaati bwe muba mwagala mugende eri gye nagazimba n'abalagira n'ebitundu mugabambuleko. Agamba akakiiko otegede abagamba mugende gye nagateeka amabaati n'abalagirira ebitundu n'abagamba mugende mugajjeyo mugabambuleko. Kati oyo yalagiddewo ddala obujoozi naye ndowooza nti olwaleero yandibadde aliwa ali ku poliisi naye simanyi ndowooza banaamukangavvula. Naye nze nsaba bwe kuba nga kuliwo kati nga Museveni asazeewo okujja okukwata ku babbi lema kubakwenya mbaawo oyo twamusiirika mu kooti otwage ekifaananyi ekyo naye ng'ensonga si bwekola ki si bwetambula. Abantu bonna bakwate Kasajja bamukwate azzeeyo amabaati gaki g'abaani. Naye omukyala yalayidde n'agamba nze sigenda kugajja sigenda kukwata sente zange ngule mabaati bw'atyo sigenda kukwata sente zange ngule mabaati wabula nze ngenda mabula mumma mwagala mugende gye twagateeka mugabambule ku mayumba naye nze sigenda kukola ki. Kati ng'olaba ayogeza bujoozi akakiiko kennyini akayisizaamu amaaso nze ndowooza nti n'oyo bandibadde bakola ki bamukwata. Ne mulekeraawo tukwenya abantu babbye 8 mukutteko omu Kasajja yabawaaki abuzaabuza buli kimu ne mutakwata mumulinzaaki mukwate abantu bonna abali bugoloobi. Amongo yabakola akakodyo n'aga ndi nze ngazizzaayo naye omuntu ne bw'ozzaayo ekintu nga kibadde kibbe oba oli mubbi ekyobubbi tekivaawo. Ne Kasajja yagendako maddi okubeera mu mivuyo so bulekerawo tubuzaabuza otutawaanya otuteeka mu mivuyo naye abo bakasajja abo emivuyo gyonna gyolimu gw'osanga mu byemmwanyi gw'osanga mu byaki gw'osanga mu byeddwaliro lya wano ekisaawe ky'entebe erubowa byonna osanga Kasajja. Mukwate abantu abo baggalirwe muve mu byokukwenyakwenya bannayuganda nga mutulaga nti mwabatutte mu kkooti ng'ate abalala bakyalya butaala. Kati ekisooka kya byonna emboozi eyo saakujulwako nnyo kuba ebisinga baganda nga babyogedde naye njagala gavumenti emanye nti ffe twakola omukulu guno si kugikakkanya. Yatedde nerowooza mbu ab'emboozi mukali batukkakkanya ffe tubawabula. Kaakati ate bannaffe abalala abatugoberera bo bakope bye tukola ffe twabaleka dda nga tetulage tuvuganya. Pulezidenti Museveni nja kwebazaawo ku luno okuba nti wasobodde okukwatayo mu ku bantu b'omunafu naye katusuubire ate
omanyi Museveni azanya nnyo ebyobufuzi yasiba okutegeera kuba kanizo ono mbadde simumanyi kanayinza okuba nga promotinga muntu ono kubanga kati amawulire gamwogerako omubbiru ku lwe era mu bbanga tini 12 wajja mu kooti bajja kumweyimirira ali ebutaala kati buli abe nga aguwunzise kakati enkola ya Mwami Museveni naye nga weebala okutusiba akatambaala akabbulaka ku maaso ng'otulaga nti keeru kubanga ekisooka kya byonna ola wakasande ono kaliyoki abantu bali ababba abaati bajja bo ne boogera nagasanze waka nagawadde kyaki baali bakwatibwa ku olwo lwennyini era Museveni we yagamba nti bakwatibwe ennaku 2 yali munyonyonere nabbanja ng'omuziki gubatta endongo ewooma gwe yagambye bakwatibwe kati nalabya ddala ng'ebintu bya Uganda naye nga oba asaze okukwata ono tukwebaza tusubye ku Lwokusatu wajja mu kkooti yafu lijja kumawo tubagambe omanyi omulimu gaffe kubajjukiriza ffe tugenda kubabuuliranga ebituufu banga ffe twekwenya kwe tuli yanguzi tugenda kubabuuliranga ebituufu nti kati nabbanja bamugombyemu obwala so saaga nnyo okulwa ku nsonga eyo ey'amabaati minisita genda osasulire kyekyakulondesa mu paaliyamenti ndowooza kyali kyeyo kyakubba mabaati ate ng'obba abantu beewo b'okiikira bennyininyini nga gobamanyina nnyo okusinga ffe saa Mukama Katonda akuluŋŋamye ono agenda okuvayo ng'otegere nti wakola kyali kibi okola ebintu ebituufu. Mary Goretti Kitutu Duncan njagala kutegeeza nti si gwe gusoose abadde yabeerako dda era cabinet minister mu kitongole mu gundi ministry gye bayita ya energy and mineral development. Ezo nno ze zimu ku ministries ezisinga okuba ez'amaanyi mu ggwanga naye yamalayo emyaka 2 okuva 2019 paka 2021 era bwe twamala akalulu Mwami Museveni addamu n'amulonda jukira eyo mu energy ne gundi ne mineral development eyo we wali bino egundi eby'omu ttaka golodi n'ebirala era ebyo ebintu Duncan mumanyi bulungi ababirimu bannannyini baabyo abali mweye ensonga so Kitutu ono ndowooza bwe yali ndowooza nga bulaba engalo ze bwe ziri empanvu ndowooza era ng'akwatira eyo ne bamugjayo ne bamuleeta eno mu Kalamojja gye basuubira nti mune tewali afaayo abantu babasuula eyo ayagala yakola ki yajolonga so Duncan njagala kutegeeza nti amabaati gokka sige gaali gatwalibe Kalamojja owulira kubanga ebbaati ya mitwalo 28 32 agemeri gwe baali bagulidde naye kwaliko n'ebintu ebirala ebiwerekerwako kwaliko embuzi walabe nga bazoogerako kitegeeza gundi sente z'embuzi zaali ate nnyingi nnyo nga zikubisa mu mabaati emirundi nga 8 naye bino byonna baabizibikidde muganda wange ndambe muga bavudde waggulu n'agamba nti buli ekikola mu gavumenti ya Museveni kubaako le bayita ejjirikiti oba gwe bayita ekiso ky'embuzi nti turning point banoonyayo omuntu akola ki omunafu n'asasulira ebyabalala so bano bannaffe betulaba Kitutu ono bamukutte Duncan njagala kutegeeza nti sente zino ze bafulumya okulabirira abantu balabirira abantu bayita ba vulnerable abantu abatalina mwasite batola sola kweyamba yadde kakati bwe baali babuuza ba ministers bano jukira bulungi waliwo n'abagamba nze amabati nagazimbisa ebiyumba by'embizi olira sebo kakati abo bwe zibanga sente bazifulumya okuyamba omuntu asembayo wansi gwe n'ozikwata amabati n'ogazimbisa ebiyumba bye eby'embizi kitegeeza baali badde tebabuulizibwa nako baali badde bakwatibwa dda era ono baali genza omutwala ye eruzira abe baali badde bakola ki basookayo so twongera okutegeeza Mwami Museveni ne banna abali mu buyinza nti ono omukyala si yekka gutwalibadde tulaba eruzira newankubadde badde batuga DPP batugambye nti bakyalina okunoonyereza ono eyasoose kubanga ye yali avunaanyizibwa direct naye waliwo n'abalala Nanduudu ye yali badde omu byamuwerekedde dda kubanga oli wa kabineti ate ono ye mumyuka we ye state minister we Karamojja ye bagamba amabaati 2,000 yagatwala Duncan waliwo protocol ez'okufuna ebintu mu parliament ekyo njagala buli omu akikkirize tebasobola kukubira simu ne bagamba waliwo wana amabaati notabuuza gavuddewa ani agagabye gagenda kukola ki so bw'abanga oli mu level ya minister minisita basukka mu 2 n'okusoba nga beba benefiting amana amabaati g'omuntu atalina mwasirizi baali badde baalizayininga dda baali badde tubalaba ku mmotoka eggulo nga bonna bagenda luzira
Mwami Museveni era David ono mwewunyiza okugamba Mwami Museveni nti amwebaza. Mwami Museveni fountain of honor aina egundi esembayo. With due respect yali badakera ku macha yali badakedde ku macha. Ba minister bona nakola rishafu. Bonna nakola rishafu natekawa abalala kubanga balazo bulyake eggwanga limu kulwanyisa bulyake n'obulabbayi. Bano bakikoledde ddala nga bakikolera ddala ku muntu asembayo okuba owa wansi. So twagala kulaba abantu abalala nga bakwatibwa mu mbeera bweti. Ku bantu ebiba bisolo nga wakutte ekisolo wakutte kakamuje n'oleka empologoma zonna ne zeetaaya ate munnaye. Kubanga ono gwe wakutte si w'amaanyi era singa wakutte sipiika bandigambye bannaye yakutte basinga wakutte Kasajja. Lwansonga Kasajja buli muvuyo gwendaba mwali ku Gwante airport yewuyo emwanyi simanye za peneti yewuyo akuzimbeddwayo lyerubowa yomu yewuyo kati lwaki okwata ono n'oleka Kasajja yatwana ya mabati. South Ntwani badde mu Uganda tulina ba minister babale nga basinga bonna bali luzira bali mu kubanga basavinga okulwe ensonga z'amabati gekalamujja. Nkane nga tuvuddeyo ensonga bwe zitambula ensonga za passport mwazitegeddeko abakulu abakulira ekitongole ekyo bagambye nti passport egenda kukyusibwamu kwegamba mu njogere nyangu tugenda mu passport eyokusatu kuba twasobola kwera eya bbulu oli omukwafu netujja ku ya bbulu ow'amazzi kati balina endagi bakyusizaamu naye okukyusa passport kuba batukkiriza ffe abakafuna zino zitambula emyaka 10 naye balina akawe ke baleesemu nti ogwe ali ebweru wa Uganda nga wagenda okyalina passport eri enkadde tokkirizibwa kudda Uganda nayo either olina okufuna ekipapula ekikutambuza okuva ku embassy. Ekibuuzo kyange kibuuza olwo abaana abali mu biyumba nga bo ne ba boss bawe tebakkiriza kususa envula bigere kufuluma bagenda kukola batya? Ye abaana abali eyo nga gye batuula teri embassy bagenda kukola batya? Government ya President Museveni mukola ebintu ate musose kwebuuza oba kino kitatambula kitya oba kitya musinga government enkobu bwebeera ne muleeta ebintu byammwe nga mubyagala. Ensonga za passport bannaffe abatukulembera tubeebaza okuba nti olumu mwannammwe mwagala mutuuke mukole ebintu ebituukagana n'omutindo gw'ensi yonna. Era kitusanyusa naffe okulaba ndowooza olumu mwagala mukoppe naye okoppa kirabika sente ze muteeka mu research tezimala. Mwali badde ndowooza akasente akamu mukakwata ne mukateeka mu bantu abakola research amala ne basobola okuba information entuufu mwali badde mutambulira. Dankani njagala tukkirize nti government ezimu ku sente zeyingiza kati ezisinga okuba ennyingi internal affairs eyemu ku gundi ministry ezisinga okuyingiza sente naye ng'era sente bazijja munnansi asembayo kuba owa wansi kubanga omwaka oguwedde passport kuba ati passport zino empya zemugambe ez'amazzi owaga bbulu abantu abasukka mu kakadde babadde bamaze okuziza passport obujja. So njagala obalemu sente ezo government zebeyingiza ku bantu. Kati ffe abamu twali twakafuna ne passport ziri enkadde nga twakazirinewinga nga tennamala yadde emyaka 2 ng'olumu tonnaba nakutambula naye ne batugamba tezikyakola. Kitegeeza ntufuna empya zino. Dankani mu nsi yonna ministry nga za internal affairs ziba zirina okuba n'abakugu abali ku mutindo gw'ensi yonna. Njagala kubuulira nnyina abantu bange mentera okwogera nabo waliwo abali mawanga Greece newala naye omu yabadde ambuuza mbadde nkyali ne passport enkadde eya bbulu kati ate ne tusubmitinga twali twasubmitinga nene eya bbulu tetunnagifuna kati ate batugaye baleeseewo empya tugenda kukola tutya? Omwagazi wa ministry yavudde n'agamba nti passport enkadde gye bakoze eya bbulu buli agiyina ejja kutambula emyaka gyeyina. Naye Dankani eyo si ensonga ey'amaanyi. Bannaffe tubabuuza bino ebintu bagenda obbikola nga bamaze obbinoonyerezaako ekimala kubanga baali baleeta passport eya bbulu batugamba passport eno gye tuleese eri ku mutendera gwa nsi yonna erina futures empya eziri ku mutindo gw'ensi yonna egenda tuyamba kukolagana n'amawanga ga East Africa ng'omuntu bw'aba agenda e Kenya ne weetoolodde tatawaana tebamubuuza kintu kirala. So twalowooza nti minister Jeje si Jeje Odongo si yali mugundi Jeje Odongo ne banno tulowooza nti mwali muyina obukugu obumala okubanga mukoze research amala. Dankani ne passport ya bbulu w'amazina amala wadde na mwaka okitegedde naye mu kaseera katono
bagamba balese passport empya gye bagenda okukyusa naffe bannaffe tubagamba ebigendererwa byabwe seera kasi byakudaba munna Uganda ebigendererwa byabwe byakuyongera kukanula kukenenya oba kukamula munnansi sente atuuke n'okweyaguza olujjo kubanga Duncan njagala kubuulira mu mawanga ageetoolodde wano Uganda yesinga okufulumya abantu buli lunaku abagenda okunoonya sente bannyinaffe baganda baffe bagenda mu mawanga g'Abarabu n'awalala basobole okunoonya ekigulira magala eddiba so ebigendererwa abano ndowooza balabanga abantu bafuluma nnyo eggwanga buli ewali akantu akafuna sente baagala buli kaseera babeere nga bakola ki bafuna baganda baffe abamu bakyalina na passport ziri enkadde za bbulu omukwafu tebannaba na kufuna eno kaakati bagenda kudda batya ffe tulowooza nti kampani zonna ezitwala abaana ebweru ndozizawuladde oba bazijja kola isinsi kubanga bw'oba tosobola kugoberera abaana abo b'otwala nosobola obbayamba okufuna passport ziri empya kubanga Duncan buli muntu afulumaana aba mu record gavumenti ebe mutaddeko record nti ono Jamira ku kisaawa afuluma ennaku z'omwezi bwe ziti passport ye ina emyaka bwe giti era contract ye kubanga bagenda contract bozi bagamba nti bagenze kukola ki kola so ezo kampani zaali bali zigoberera abaana bano gye bali ne zibajjako passport zino ne zibikomyawo ne basobola okubanga bafuna passport empya ne basobola okukomawo wano nga tebalina buzibu nakati omwana ali eri contract emyaka 2 giweddeko owulira sebo tasobola nakudda wano so tulowooza nti baali badde anti wuliri kufunira mulimu kati bwe kufunira omulimu n'ogenda kitegeeza kati saa zino omulanga gwe tukuba gw'oli mwana kugenda na passport gyali ayina esobola okubanga emukomyawo afune endala ng'atuusa obwabwe bano abaana tebalina ddoboozi omwana aliikinga ono wa kampani alina amaanyi mangi agasobola okwogera ne gavumenti kubanga babajjako passport zino wuliriza babajjako passport zino abaana bagamba n'okugamba nti eri tebayisobola kgenda ku embassy owulira zino kampani ziyina beesi eri mu mawanga gali gyezikola ki gyezibatwala so kitegeeza zino passport abaana bazibajjako Duncan ne bazisigaza okitegedde abaana abo nga bwe tugambye nti amu tebasobola kufuluma mayumba omu nti just omulango tukubira gavumenti kulekawo passport eri enkadde naye ng'agiyina bw'ayingira Uganda tasobola kufuluma oba inafuna mpya kati Duncan kiringa bw'ogamba waliwo ekintu ekitasobola kudda eno gavumenti yaffe gye tuyina bw'eba yasazeewo nti passport ziweddeko zikoze eki ziweddeko what's the way forward tasobola kukola reverse tukyali mu eri kakati nze nkokuludinga kino saagala katukibetingeko nkokuludinga bayamba abaana bano babatuuke gye bali yonna oba bateekewo embeera ennyango oba online ng'omwana asobola okusubmitinga n'afuna paper n'afuna olupapula lwa printinga ng'akola submission ti nze ndi kata ndi bwenti ne bwenti nga basobola omuwa olupapula n'aluprintinga nalusobola okumuyisa ku airport nga bw'olaba bwe twaprintinganga zino empapula ezakola ki eza tests bagambye kisoboka naye omwana atava mu kiyumba agenda kugiprintinga ddi naye ng'ayina passport ye enkadde eri andi simute printing kati ayina passport ye enkadde eri oba tukubire omulanga gavumenti ebayambe eri passport ebengesa okudda e Uganda oluvannyuma Devicom ensonga za passport nziwulidde ezikutte wansi ne waggulu ekisooka kya byonna omukulu akola internal affair nja kusaba ekintu kimu sooka okkirize baganda baffe abali eri muba muteekewo ebbanga oba myaka 2 nti mwenna mubenga mukomyewo oba myaka 3 oba okubagamba nti passport zammwe ze mwagenda nazo ebbanga lizina libanga liweddeko passport egaba tekyasobola kukola naye woogamba omwana nti passport eyo tokkizwa dde okudda mubanga abaako abaganda baffe abo tibaagala nze yafunamu n'endowooza egamba nti olw'okuba abaana bano mubajjako omusolo mwagala kubasibira ddala eri bakole mubeere nga mubasolooza timwagala bakomewo wano naye ekibanga kikyo nga mwagala bakomewo wano musooke mubakkirize bakomewo wano bakole ku passport zaabwe muleke kubasibira eri kubanga eno passport gye bagenda okuleeta ejja kati eno ey'okusatu zina gyagadde ennungi anti eriko ne visa
Ani nalaba bagibukuta nayo ya bugundi busatu. Nze ekyasinze ojjinjagaza eno eriko visa teriiko. Nze mbadde mmanyi nti ekyagisizzaawo eno baleete ne baako visa enegera kubeerako visa nga mmanyi tugaba batambula butambuze si bwe kiri ye ate awo baatulimbye mbadde bagirekeyo ddala kubanga amazima gandi nti mwami Museveni n'abantu bonna ngaebakola bonna Uganda baagikoowa dda era bayiiya buli ssaawa okulaba bafunira ssente kubanga ddaka njaga ne zino ssente kati okukyusa passport ate zigenda okubeera empitirivu zino ssente naye ekyennaku ekiriwo nti President Museveni mutusolozaamu ssente zino kirungi kwa mwina bye mutuwa naye temutereddewo mirimu ate n'emirimu gye twandibadde nga tukola nagyo mu jukubukufu obufu kubanga kati essaawa ya leero bayizawo n'ensonga y'abaana naye nze nja kusaba abaka ba parliament ensonga y'abaana mugitulemu nga nsonga nkulu okibanga kyeragisa kuyimiriza bibadde mugenda kuteesaako byonna ebisigadde musooke kubanga bano abaana mulimu baganda bafa bagenda okufiira eyo gw'ogamba nti omwana takomawo obanga amusibidde kuba ekisooka abaana bali mu kyumba babonaabona babakuba tebabakkiriza kuba n'amasimu kakati munammwe mwennyini nnyini ate mwongedde okubasibira awatali waabwe kitegeeza abaana mwabakoowa. Nze nja kusaba abaka bali mu parliament ensonga eno musooke mugitule n'eriisa ejjogi kubanga ekigenda okuddako mu maaso awo baganda bafaananga okufiira eyo. Nalabye ne gundi nyina oba nadde ku TV nyina nalabye kampuni ng'ewola bankuba kyeyo etandikira kakadde ninga akati buno obubbi bwenkukunala bwalasa okulyetingawo wano so abakulaakola ku passport twaniza passport zamaze muleese naye munaagamba nti mwagala passport nga tekifaanyi kya Museveni fe tujja kuzitwala naye musooke mundekozo zimwakafumya ziggweko mulyoke muleete endala naye eno tennakuggwako kati nze eno naakagifuna tennanakubuguma tennaba yadde ogende Kenya yadde eggulu yadde embalala tennaba yadde okubuguma ate mbwera nkyusa endala fe sente ezaffe tuwamanta mpammante sigandu saa zibeera waawo mujja tugoba ku passport zammwe nze nziviireko ddala nzeesonyiwe ate bwano mba ngende bukoma nsimbi ntambuzaaki nze olwe nagandi program ejyokutuuka ebiseera bisinga nze sibiteesa ogambula binkwasa bukwasa busungu kubanga kati passport zino etera kukoza neyadde omwaka naye zatulidde omukulu ali nasoza bigamba mwami wanampakanya nengande sula mutu wali wansi nemugamba boss wange passport bendugenda kukulimbya nanga tekisoboka olamulaza mule nagamba gavumenti eba erikoki nsonga ya passport nagirabye okuviira ddala ku mwogezi w'ekitongole naye nze kyenalabye gavumenti ya Museveni eno terina bantu bakugu abantu abakugu bo beerina kati temuli mukugu n'ogu kubanga olaba wena ku passport yange enkadde eri gye nakulaga ti bwe mba nagifuna nina emyaka 19 nga nakati ekyaliwo kitegeeza nti abaali bakola passport eyo baali basajja nga bakola ekintu ekigumu era ekigenda okitagenda kwonoona sente za mubwaki wa musolo kubanga David Komalina kyagambye nti sente zino kituufu si zaabwe zange ngama wayagala okukyusa passport oba omuntu omulala yenna naye ate bwe ziba zijja kunze nange njavuwala n'ebirala ne bitatambula ebyandibadde bigasaaki gavumenti so nze kyendowooza nti gavumenti ya mwami Museveni bwe bangezzeemu okufuna abakulembeze eronda abantu abakugu abategeera ekintu kubanga nalabye omwogezi wa passport oyo ng'agamba omwogezi w'ekitongole ng'agamba nti passport eno eya bbulu tewangaala eddiba lyayo lino lisiiwuuka mangu naye nga be baagikola n'avaayo n'akola ki n'akyogera n'agaaga tuleese eno gye tugenda okulongoosaamu olwo bali kweno eya bbulu bakugamba nayo balina okugirongosaamu kuba yo ne bwegwa mu mazzi ne bwekola etya eno gye baagala okuleeta ejja kuba ya buwangaazi nnyo naye ng'awo bonna banoonya kubbirawo ki sente ne bamala ne bagenda ku muntu eyafuluma n'agenda ne passport eri enkadde eya bbulaaka
ne bagamba omuntu oyo yagenda ne passport ye nkadde bonoobanga ofuluma nga oyagala okujja Uganda ojja gendanga ku kitebe kya Uganda ofune olupapula mu nsi eyo mwoli ofune ekipapula ekikuleeta e Uganda. Era n'agamba nti ekipapula ekyo kijja kuba kyaki kya bwereere. Ne wano ate mpulidde nti waliwo omwana yagenzeeyo n'agamba nti ekipapula bakisaba ki ssente. Ate era nga bwe mmanyi Uganda tebasobola kusaba kintu ne bakisabira ne bakiweera bwereere. Kubanga era bajja kugamba olaba wano poliisi okka police bond oyimanyi bagamba agenda ogula empapula naye nga police bond ya bwereere. Nabaye bagamba leeta abakweyimira. Era ogera okakana nga police bond gy'ogamba okuwaayo gye bagamba nti mu mateeka ya bwereere ng'owaddeyo ssente ng'empapula oguze ngule kati naawe bajja bagamba nti aleeta yeeza olupapula. Ekipapula kyo kitukuweera bwereere ne leeta yaate ezikola ki ezikikuba tugule olupapula bakuwandiikirewo kokole ki ogende. Nendabanga gavumenti ya Mwami Museveni etandise okunyigiriza munnayuganda n'eyagifulumamu n'agamba kanziruke ekibambulira ndidda nga nziza okuziika Dankani oba nga nzize ku mukolo ne kansooke mbeeyo. Nendabanga nabo etandise okwagala obbanyigiriza kubanga abaawa ne banyigiriza ndowooza ne bakenenula ne batuukanga okuvaamu omusaayi. Kati ekutte ne ku bannaffe bali abaagenda ebweru abadduka wano ekibambulira abakola emirimu gyabwe nti bw'ogamba omuntu ndi wonoofuluma n'oveeri nga wagenda na passport nkadde n'ojja e Uganda kitegeeza togenda kukkirizibwa kufuluma nga tofunye empya. Oba kitegedde nejjukira abantu bali bw'aba aveeri aba n'obudde bwagenda okumala wano e Uganda oluusi bamuwadde liivu n'aga nti ya weeks 2 kakati agenda kukola atya nga gogamba nti era ekipapula ekyo bagamba nti wootuuka entebe bakikuggyako bw'omala okufuluma eri. Era bano njagala mikwano gyaffe bonna mwenna bali abala puroguramu eno nga muli musiza ebweru muwulirize ensonga eno bulungi nnyo nti bwe ekipapula ekyo baba bakikuwadde ng'oyambiddwa ng'ensi gy'olimu ekirina ne bakikuwa n'ojja e Uganda ab'entebe nga bakikuggyako kitegeeza okufuluma kwo okuddayo k'olina kubeera nga omaze ofuna passport ndowooza endala. Naye nga jjukira nti gavumenti ya wano mu okwekunya kwe yeekunya n'ogamba nti nze najja ekipapula ne bakimpa n'enzira nenjagala kuddayo passport simanyi oba batugenda nakikola batya Dankani ekintu ekyo kubanga express ng'ogikoze omuntu avudde e Bulaaya amaze ebbanga tamanyi bya wano bitambula express oluusi nayo nga tamanyi wagenda jijja ogenda kumubeezaawo otya nga tomuteekateekedde kintu kirungi. So nze nsaba gavumenti ya Mwami Museveni bw'eba ekola ebintu etegeere bwegenda bikola n'abantu babitegeere kubanga ojja kuggyako omuntu ekipapula olwedde kale akifunye ensi waliyo ezikirina akifunye azze naye onoomuwa mu bbanga ki passport ye ng'addayo onooba omaze okuconnectinga naye okumanya nti ono liivu gye yasaba ya wiiki 2 mu wiiki 2 ngenda kubamaliriza kuba bano n'amasannyalaze gavaako n'akeera enja nga passport wagiwaayo nga ziweddewo. Kakati banne mubeere abantu abagunjufu nga tukola ebintu tusobole okutambuza eggwanga n'abaliddawo balisange nga likyalimu akaniguusa. Bwe tuba twogera ku nsonga ya passport abantu bazze bafuna passport abamu ne bazitambuza. David agambye ye teyatambulako wadde ate nejjafunye bagikyusiza tanatambula kakati anakuwaza nnyo bambi David Kibinyo naye ojagenda ebukomansimbi tofaayo. Kakati Dankani tuyina ekizibu ky'abannyinaffe abagenda ne baganda baffe ne bamaama baffe abafuluma Uganda abamu tebaddanga abalala bakomawokko. Olwaleero internal affairs yatudde naye gamba nti passport zino oba zikomegwa 10 oba kwa 11 naye nga ate waliyo abantu abasubira okudda wano 2 mwena okiwulira era nga zino passport enkadde baagala gijjirawo ddala nti nga tekyakolera ddala nga talina East Africa tosobola kulinnya ki nnyonyi. Naye bwe bamaze okutuuka ku kintu ekyo ku nsonga eyo ne banyonyola nti mugende mu mawanga gye muli ku zi embassy mulabe nga musobola okukyusa passport. Abantu bano benjogerako Dankani
bali mu mawanga oba mu mirimu ng'omwana taswana kuva waka kugenda kwembase nga balinga basibe mpaka contract yo erikola ki werigwako abalala bali mu mawanga nga Oman tetulinayo embase ate nga tulinayo bannyinaffe baganda baffe bayitirivu nnyo abali eyo kakati omulagira agenda kwembase agende kweru etaliyo naye nze kye nazudde nali neebuuza lwaki Museveni buli we tutuuka ayigigi ennaku zabadanyweza obugaga bw'abantu nga buli we batuuka ku magye oba ku muntu yenna omusirikale nga Museveni abuukulirawo ng'agamba togeza nonoonyereza ku baki ekitongole kino si kya internal affairs ekikola passport kambawo abakikulira munoonye nammwe lwaki babanyigiriza bwe naamala obbawa abakikulira mukakase babateesezaaki ekituufu waliwo abantu abasigala mu nsi nga balinga abeefaako bokka njagala obawulirize akikulira Minister of Internal Affairs ye General Major General yawumula Kahindo Tafire retired Major General omumyuka we ye David Muhoozi abadde CDF obawulira be bakulya kitongole ekyo bayina Lieutenant General Joseph Musanyufu ye current permanent secretary kye kitongole ne kyetwogerako ekinyigiriza abantu bayina Major General of Citizen and Immigration Control bayina Brigadier Johnson Namanya okiwulira oyo commissioner wa Citizenship and Passport Control ne babeera ne Kano Geoffrey Kambere kambuze bakabanda base semogere owuliddeko atali mujasi ne basemogere se owulidde Geoffrey Kambere is the commissioner for immigration control abantu abo njagala bawulire abanyigiriza abantu bajasi kyekisooka basaidi ejo bali mbabisoma kyakubiri simanyi nti oba babisoma kuba sijjukira nti babisoma okiwulya kyesijjukira nti babisoma nkugambye bajasi kyekisooka ekyokubiri basaidi ejo omujasi yenna abaddeko weddale tono abadde Kano yabaddeko weddale tono kubanga batandikidde ku Kano kudda ku Brigadier Lieutenant General Major General na General okiwulira kakati abantu abo bonna bembadde nkunyonyolako teri mujasi amanyi bwana yinchi bulumi bwakola ki bwayitamu kubanga bo bakozesa orders zabwe za kijasi wemba kuwadde nkugambye bonna basaidi emu nenkwongera ekirane kwa bonna bajasi weddale tono kuliko Kano yo weddale tono kubatandikwako bonna okugenda awo waggulu kakati abantu bano bakola ebintu kubanga be bantu bebamu bano no sobono gwe nkugambako ono yo yagula sukali nagwako katale k'eggwanga otafiire n'agamba ye bamuguzanga omuntu n'amulinyisanga ebima byonna bikutte gwe njogerako oyo kati yali wano yanyigiriza abantu nti passport twakafuna zino nti tuzusa bwe tukyusa kakati ngenda kubuulira zino passport ze batuwadde bagambye nti myaka 10 zino empya ze twafuna naye nkulayirira wakanaitayo myaka ejo tetujja natuuka mu kulonda bagambe nti kizudde ate zino mbi nnyo kati tuteekewo n'endala era tukyuse era baddemu babbe ssente zaffe bo bakola kyondo kyabwe kyabubbi buli omu wafuna wabbira wakola ki nze nsasidde nnyo bannyinaffe abali eyo omaani luddawa kuba abaana bali eyo yakubira n'agamba nti nsuubira kudda 2024 naye dankano omuntu akomawo 2024 olwaleero ali mu kiyumba talina na mukisa kugenda kuki kwembase ne mu nsi mwali temuli embase okiwulira mu nsi mwali temuli embase naye kati mu nsi mwali temuli embase kyokka omugane nti akyuse eki passport senga nze ndowooza wali baddewo enkola ennunga mwekola bweti nti tukwate abantu mwenna abali eyo abalina passport zaffe zino bwe ziti mukomeewo bwe munadda naye okugamba omuntu nti zikoma luno era nga tokkirizibwa kulinnya bafiireyo awo kyensinga okwewuunya ekyo nakati kyenkyewuunya bafiireyo naye nga abasalawo obawulidde gavumenti kyandikoze yandigambye nti buli muntu yenna ali e Bulaaya ng'olina omuntu we Uganda mukubira essimu omuwe details ezikwata ku passport yo n'ebikukwatako ogende okujja nga passport yo oledde ekola ki n'ekinkumu bajjeko kya muganda ekinkumu oleeta details ziri
empapula ziri ebya passport n'obikola ekinku mu kibaayo details ziriwo zireeta ekinku mu kibaayo anti nze nateekayo olw'enkola eno ekola ki eriwo naye bw'obanga ogambye nti kakati kubanga ekyo kyandize mawa tufaaki ebyo byonna enkola eri embweti oli omwana passport gy'ayina si ye Burundi ompula sokoleke si ye Burundi si ya Congo wabula ebadde ya wano bamuneke ku peesi ye wanajjira ayingire Uganda bw'amala okuyingira Uganda yeetetenkanye afune passport endala ate n'omwana ojalanga omwana tazzeeyo oyo anti ng'agenda afuna passport anti ku nkola ya wano Duncan kyenkugamba omwana n'alinnya wano olwaleero kubanga abantu abava ebweru eyo ajja wano olusinga n'obudde talina alina okukola kinakola kino kati bw'agenda kiki mbadde ngezaako kulaga lwaba okikubyemu ndowooza gwe tokitegedde bulungi ti bwe mpeereza diteero zange ngenda okujja nga pasipoti yange yaggwa ate akafaananyi kuba buli boogenda okyusa pasipoti bakukyusa akafaananyi kuba okula eyo enkola bw'ogikola wano olaba ogikola oli wano n'osasula olumu nomomani pasipoti ezekkiririza towalaba kaabakaaba ku internal affairs nga maze emyezi 6 tobalabangako naye nga agenda nawo ku internal affairs n'atuukawo naye nga yasasula nnomo nga bwe yina okubeera kakati olwaleero n'ekirala mu embassy ze batulagira okugendako Duncan eno complain jidde mu baana bonna bagituwa ba ambassador be balonda n'abalina okukola emirimu egyo ku embassy babeera wano nga bakyakala okiwulira erite babeera nayo abaana bagenda ku embassy ne bacomplaininga complain zijjudde tebabayamba nko wadde n'ekimu Duncan ku nsonga ekyandibadde bwekiti gavumenti egambe nti omuntu alina passport enkadde gikozese paka lweggwako ofune empya wabula onoono omuntu omupya azze okufuna empya bamuweere olina kufuna eri kubanga byonna naye betulimu tukize malya ga nsimbi naye ekikulu n'ekyabene basooka bakkiriza abaana bali abali eri ebweru abatali wano bali mu kiyumba babakkirizise pasipoti zaabwe ze batambulirako basooke bakomewo wano kubanga era mukudda mukutambulagana kuba bafuna pasipoti nga mpya baleke kubanyigiriza gavumenti gyatulowooza nti erina kyeri mu kukweka emabega lw'abaana bano lwaki eyagala bakomewo naye ekyabaana wakirimu mbadde nkibayinga nti olw'ensonga kampuni zino we ziba zikolera abaana pasipoti ndowooza kuba wenali naga nga none eyange nasanga omukyanga onye passport nga 10 kitegeeza ndowooza okuzifuna kyekiri mukulu makyadagazaako okunnyonnyola era kisoboka ng'omuntu waba ali eri asobola okusindikira omuntu Duncan bano tebaagala mbu bikwata kubaagala ssente zo baagala ssente zo nti omuntu ali eri asindike ebimukwatako nze mukole passport ye wano niye gwe ogamba omuntu mbu simanyi tadda passport gy'alina nkadde obanga alina kyoli mu kubikkiriza emabega ate ng'omuntu omusoloozaako ssente kakati kyenbadde njagala okutereezaamu katono oba okutuwabulamu nti internal affairs sawa zino ekifuula tekinologi omupya eyajja nti tewali muntu gwe bakolera passport ne bw'obaani nga tebakugjeeko binkomo era baali bazitongoza ojjukira bulungi baayimusa omuntu eyali ow'amaanyi yali Ssaabasajja Kabaka ne balaga abantu nti olaba basitula Ssaabasajja Kabaka n'ava mu lubiri lwe n'ajja ku internal affairs kitegeeza no one ajja okukolebwa passport nga tebamugjeeko ze bayita fingerprints so ekintu ekyo njagala abantu bonna bakitegee naye kiri kye tubadde tuli mu kusingako nga tukiremerako ennyo nze tulowooza nti gavumenti yali esseewo embeera eri open kuba tulina ne bannaffe abali e Netherlands tulina abali mu America nga bafuna passport nga tebannafuna butuuze eri utegedde abali e Dubai nawa so bakirekawo nga kiri open bagamba omuntu yenna alina passport ya Uganda ng'ali wabweru wa ggwanga bamuleke bw'anaakomawo wano taddamu kufuluma nga tafunye eki mpya omwana ali mu kiyumba ssaawa zino takkirizibwa wadde kufuluma mu bigere bibiri tagenda wadde mu katale kati kogenda musuubira otya okuba nga agenda kuddira agende okukyusa passport mukole ebintu ebimu nga mbikola ng'abantu abayigirize temukola bintu bimu ng'ebifo bye babasuulako obusuuzi olw'okuba oli mwana wa gundi oba mwana wa gundi wabula mukole ekintu nga tekinyigiriza munnayuganda oba tekinyigiriza mwana abaana bamubajjako omusolo omuyitirivu naye buli kyemukola ebyammwe temuli kibafevalinga buli kyemukola kyakubanyigiriza mujja tulowoozesa nti temufa ku bannayuganda wala mwefaako mwekka kyenyinza obbagamba
naye mukole ekintu ng'omwana aba yagenda ne passport ye eri oba omuntu yenna ng'emukkiriza okuyingira naye okufuluma ng'olina funa mpya awo tujja kumanya nti kyemukola maaso sekirowoozaako naye temumaze ga simuka mutolo twammula okuba mulina amaanyi mulina emmundu mwafuna ebitiibwa mwafuna ebifo ne mubikozesa nga bwe mwagala nga mulinga nga bakola nga mulowooza muli mu lujja lwammwe oba mu nnyumba zammwe. Omukulu Bobi Wine yabaddeko ne bannamawulire awe Busaabala nababaako ebibuuzo bye bamubuuza n'abagamba nti nze nno abo abasajja naye beegatta wano bonna ku stage eki era tebansobola kyemubamumanya neŋŋamba omukulu takubye nnyo naye netugawayi nja kireetako mubakyali betunyumyenyumyemu tukyogereko atulabe butya bwekiri ensonga ya Bobi Wine wagiwulira. Kyagulanyi ffe tulowooza nti awo si waali era ffe twamugjayo mwe muli baddembe okumufuula bwe mwagala ne ffe twamugjayo nze njogera mbawe ebyange bamwogera Kyagulanyi ffe twamugjayo kubanga ffe tukkiriza ntakyayimba na kuyimba otegedde ffe twakkiriza twamuwa entebe enkulu ey'okubanga anoonya obukulembeze bw'eggwanga. Kyagulanyi gwe tukkiririza bw'aba akyegeza ku Bebe Cool ne Bobi ne Chameleone abatukoze bubi nno kubanga abakulu bano ffe twabateeka mu liije yaabwe ali mu liije endala evuganya oba enoonya obukulembeze bw'eggwanga lino. So mwami Kyagulanyi tukwegayidde n'obuwombeefu bannamawulire bakunoonya amawulire agatagatta era bano ebigenderwa byabwe kwongera kulaga bannayuganda nti gwe toli ku levo y'okuba nti ofuuka pulezidenti w'eggwanga wabula nti gwe liigi gy'okyagoba ey'okuba nga okyakompinga mu music ne Bebe Cool ne Chameleone waawo dikiteera ali mu bakozesa bakunoonya bakujjayo eno gye twakuteeka bagala kuzza wano balaga abantu nti ono gwe mulaba interest zonna si za kutwala ggwanga maaso interest ze za kubanga akyayagala kuyimba era ogenda balaba bano abagala okunoonya ebivvulu nga bakonkona ku mulyango saawa yonna emagere bagamba mukulu ebivvulu bikoze ki tusaba gavumenti ekuzze kuki ku posta. Mwami Kyagulanyi ebbanga lwe wasaavinga mu music lyamala era bwe wakola ki wabikola tulina emijiji emito egiri mu kuyimba tulowooza it's not worth ku levo gy'oliko n'engeri ensi gyekutunuuliddemu okubanga okyegeraageranya ku Bebe Cool ne Chameleone oli kyakulabirwako kyamaanyi era ayinga entebe esinga okuba ey'amaanyi mu ggwanga oba yasiibye oba kikisima leero byamutagaddeko munnamasaka munnange byamutagaddeko kyovala nze ngamba nnyo abantu Bobi Wine gwe twogerako essaawa ya leero yabadde Busaabala n'olukuŋŋaana lw'abamawulire era sijja kunenya muganda wange omanye abantu abasinga buli muntu alina walabira ebintu bye waliwo alabira ku ssimu waliwo alabira ku TV waliwo alabira mu bbaala kati ate waliwo negwanyumiza ate wo mu bbaala ye ne gubanyumiza tobannenyanga badde bannyonnyola kubanga aba yeetegereza ono adde eri oli edde eri ali adde eri walengera ku siteegi walaba omupiira gwa maani yeeri sinagamba gwe ŋŋambye buli muntu alina walabiramu ebintu bye. Mwami Bobi Wine yagambye nzize nga Bobi Wine wano era yagera byengenda okukola Bobi Wine yaliwa tugenda kwogera ku bya Bobi Wine so kati sinenya muganda wange yekuga nti eri gye yamujje aba mujjeeri gavumenti emupininga Bobi Wine amisinga stage kyekisookera ddala era agyagala era abantu bonna okutegera Bobi Wine bamutegera lwa kuyimba ekimu kulaga Bobi Wine yagala stage yazze ne mu studio n'ayimba balita na romance ekimu kulaga nti okuyimba akwagalira ddala era nga business yamanyisa abantu kubanga ennyimba ze wayisanga message abantu ne bazite ekitone kye abantu basobola okutegeera ebimuluma obulanga ebiruma n'abantu abalala. Kaizi yabuuzizza Bobi Wine ku lw'abantu abajjamu ekulubeesaako ne bagenda mu gavumenti ne bajjayo Abetex president wange omanyi waliwo ayagala nnyo amawulire naye n'asukka. Bobi Kaizi mu kubuuza yagambye nga ggwe omuntu yafuuka ow'amaanyi
abantu bajja bakwekulusuzaako ne bagamba gavumenti bajjayo ebyokulya bajjayo ssente abantu abo oboogerako ki Bobby Mugabe n'agamba omuntu yenna we nalinga omuto nakolanga ebyekito naye kati we nakula nkola ebyekintu ekikulu baganda bange abo ebbanga n'abalituuse bajja kuva mu kizikiza bakomewo naye tiyagambye nti Abetex oba full figure oba bajjo nga yekezo oyaboogedde n'abaana naye yo tuve nazzenga Bobi Wine wano twogere ku ki namugamba era Bobi yadenyu n'agamba nti agenda kwogera ku luyimba lwa Nalumansi ayogere ebigambo ebirimu Dani Magiki annyonnyole production nange we yatambula kubadde in fact yakoze conference yo ng'agenda nga Dani Magiki yateekeddwa okwogera ye mu bigambo bye omulama gwonna gwadde ku luyimba lwa Nalumansi nga Dani Magiki kubanga walondoza amu abaluvoola era adola Bobi Wine ng'ayogera yadde ajogera agamba gwe kakalaamu erinnya eryo linnyumira ng'ayabadde mu bintu mu vibe eya Bobi Wine eri omukadde kati saagala bamuteeke mu byabufuzi naye nze conference yanyumidde nnyo kubanga mbadde ndudde okulaba ku Bobi Wine atali munnabyabufuzi era awo yasize n'agamba nti bannaabo azze nga avuganya nabo mu bbanga ddeni era ng'abasinga ebintu bingi ng'abasinga okuyimba ng'abasinga ne ssente ng'abasinga ne tutumu n'obuyivu kiyalibyemu kyabadde kimu okuyimba kamina tamusinga bwakuba nti ekigambo ekyo Duncan kigazi nnyo okukitutula baganda nga bayinza obutateesa kati ate era abayinza okiteesawo nga tukikubaganyako ebirowoozo ekyokuyimba pano nyinza kusigalako nze ne mwami mawaba banyendo nga asigaire ala tebamanyi naye ekigambo ekyo ogamba nti mbadde mbasinga okuyimba kigazi obadde obasinga okuyimba ki ebinyumira abantu message okuyimba obulungi okuyimba ebyagalwa audience kati kigazi nnyo saa tujja kirwako n'agamba naye wabanga bagamba nti bamusinga bosawe bamusinga olw'ensonga nti emikono gye musibe naye basumulule emikono gye bamute bajje ku stage babwe bata abantu bameka kakati essaawa ya leero wano omwami Bobi Wine ngenda kumuzza mu byobufuzi ye advantage gy'ayina nti bagamba bato abantu amaanyi gayina bajja lwa byabufuzi tosobola kubasosolamu n'ogamba ti abagira Bobi Wine bamugenda mwekka era bagenda lwabi kuba kati w'amaanyi nnyo yasinga kuba nabameka era naye yakyogedde akimanyi bakkiriza bato abantu agenda kufuna bangi kubanga essaawa ya leero tugenda okulya Bobi Wine tetukyawulira nnyimba zayimba nze ne mulabula byawo ngamba kiryoke kakati abantu ajja kufuna bangi olw'ensonga eyo naye nga mu kuyimba tamanyira kamiliyoni Bobi Wine oyo nno ajja kubatawaanya nnyo abantu abamu kubanga Bobi Wine musajja mugezi ayina n'okwogera ekintu naye ng'akukiina ayina engeri gy'ayogera ebigambo bye obanga obigenderedde nga birina message naye ng'ate oluusi oyinza gifuna luvannyuma ng'oluusi bwe yagamba yali ku TVM n'agamba nti ebitalina simanyi makulu simanyi ekigambo ekyo kyali kikulu nnyo ng'akigamba pulezidenti omu naye nze kyemmanyi ku Bobi Wine nga omuyimbi ng'azze mu kiti kyakuyimba endonga agirina ate era asobola okukola ki naye kati mu budde buno nga David omuwagambye kizibu okwawula Bobi Wine nti abantu bazze okumulaba lwakuba gwe balabanga pulezidenti waabwe kubanga amazima amatuufu ye Bobi Wine kati abantu bamulabira mu kiti nga pulezidenti waabwe ekyokuyimba kino wadde weekiri naye kijja luvannyuma oba okitegedde ate ekyokugenda mu studio ayimbe Nalumansi afaanagana ne Museveni nga naye Museveni naye emmundu gye yasoma emubeera ku lusegere kati ye Bobi Wine emmundu ye music ye mundu ya Bobi Wine mu byobufuzi nga mwami Museveni bw'alina emmundu ye mu byobufuzi bw'alina emmundu ye ene y'amasasi kati ye Bobi Wine emmundu ye ennyimba era music gwakozesa okutuusa message eri abantu so nze ndowooza nti Bobi Wine bwe tugamba nti azze kukola bato n'abo abayimbi abameka tebasobola namugeregeranyako abasingira ddala kati waali naye nga gundi bwaga ekizibu okumanya nti kati Bobi Wine azze nga muyimbi oba bano bazze mulabanga munnabyabufuzi oba bazze mulabanga
pulezidenti waabwe kwakati Bobi Wine ekyo kyekiti mwagwa era kizibu okwawula Bobi Wine ngenzo mubuuzaako nga nenga kati nze kyendowooza ku majority esinga Bobi Wine bamulabanga munnabyabufuzi eri yavaayo wadde ng'abamu tebaagala kiwulira naye nga yavaayo balinawo bamulabira ne bwagenda wa era olwawo olaba muntu ng'amubuuzizza era Okuyimba amugambako katono kati ebyokuyimba wavaayo kalwakuba naye we wamulera we wamutambuza we wamuwe tutumu tasobola kukola ki kwerabirawo beyabadde ayogera ku nsonga ya Abitex beyabadde ayogera ku nsonga ya Abitex nga bamubuuzizza tukkirize tugaane abantu abali ku Bobi Wine banoonya ssente abasinga tekuli bazira tikukino nja kugwawo oba milioni 5 nja zizira oba 2 naye mbe omuzira wa kino banoonya ssente abasinga nawulidde Abitex nga ayogera ngaddamu Bobi Wine bye yamwogeddeko tinze namuyamba wano ne bagamba tajja kuyimba ku stage nze ne ngamba ne Bobi tukkirize tugaane Abitex yali anoonya ssente ng'amanyi bulungi ti Bobi Wine yaliko gwayina okutambuza afune ssente so nze ndowooza Bobi Wine ajja kulumya nnyo abantu omutwe abantu bajja lwawo mutegeera naye nga kati waali ali ku level ndala nnyo bino ebya music bijja luvannyuma nambemu Dankani omuntu atamanyi gye yava tasobola manya gy'alaga olwaleero Museveni yayeekedera emyaka 5 mu nsiko yakafuga Uganda emyaka agenda 4 kuba mu 26 gijja kuba giweza 4 26 gijja kuba giweza emyaka 4 naye buli waaba ayogera nga waliwo ekintu kyonna ekiri sensitive mwali mulabyeko nga ali serious agamba nti kano kakodyo kakiyeekera ajuliza giri 5 gye yatandikirako gyaba ajuliza buli kaseera buli wadde awantu wonna nga ayogera akugirayo kiri kyali ekituufu ekimufula kino kyemumulabamu kati Bobi Wine fena tukkiriza nti munnabyabufuzi tekimuggyako kuyimba muyimbi kuba gye mirandira gye message yonna etuwagiza Bobi Wine nze oluyimba lwensinga okujjukira baluyita ghetto yagamba nti laba wanekatwe Queen wanajjo omunaku n'asattira okukamala ndaba kyakaby okusanyusa abatuuze nga bananyini nsi tubonaabona okiwulira kati bwe ngeri ya ku message ezo nenjijukira omuntu gwe bayitaani Bobi Wine olwaleero Bobi Wine yabadde azzeeyo mu mirandira gye okulaba Bobi Wine omutuufu yaliwa era banywanyi be bana ababiri bwe babadde babinsana ebbanga lyonna n'agamba mmwe nno mbagatta nze ne mbakuba omuziki weewaawo mwami wakyagambye nti kizibu kyakujja ku stage okwawula Bobi Wine omuyimbi namunabyabufuzi kubanga kati abantu bamulamu ebiti bimeka bamulabanga omununuzi asobola balwanira naye tekimuggyako buyimbi okiwulira tekimuggyako buyimbi kati nze ku lwange Bobi Wine bwe yazze okugatta bano ababiri bano musically nze ng'omuwagizi we musically abakuba n'abasuula eri bazayo katono musically mpaka namu ekyo nawe kenyini wakiŋŋamba jesi lwakuba tuli mu kamera twali mu show ya Chameleon n'ogamba kino saaga amaye kamera zino zirimba nali n'omusajja oyo twali mu show ya Chameleon n'agamba nze mbabulira amazima teri muyimbi mu basatu ayinza kuyimirira mu Chameleon mu music naye saawa zino okuba tuli mu kamera sokoleke saawa zino okuba tuli mu kamera agamba Bobi tule tukijjawo ekyo omanze ngamba twali mu show ya Chameleon mbasimulidde wano musobe bulungi mweraba naye temwerabiranga ye mwogedde mugende maaso